ndi munnakibiina owa NUP President wange Robert Kyagulanyi Ssentamu mwagala nnyo naye ku lw'obulungi bw'abantu bange sigenda ku standinga down. Abantu bange mwenna ababadde eyo nga mukaaba amaziga mbasaba mugasangule. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Benne ekyatuusewo terwena omubadde akikkiriza, nali nabagamba nti sigenda kwesimbawo. Ekyamazima information yakyuse. Eyo information najogera nti sigenda kwesimbawo nga mu kalulu tulimu bakomanda babiri, Komanda Sserunkuma John Bosco, Komanda Stephen Kaweesa. Nga mmanyi nti singa baba tebampadde kaadi automatically bagenda gikwasa komanda munnange Sserunkuma John Bosco. Naye gye byagenda okuggweera nga Komanda Sserunkuma John Bosco akalulu parliament agivuddemu ngazze ku bifo birala. Basebo ne banyabo mbagamba ebigambo bino sisobola kukkiriza Nansana kuddamu kukaaba amaziga mulundi gwakubiri. Mba siri fair, mba siri muntu mulungi, kitegeeza mba saagaliza municipality eye Nansana bwe mbagamba nti sigenda kwesimbawo. Bannabweru division ne Nansana omukulembeze wa Muwende nga bwe mwanjagala nga munjagalira mu kibiina kyange ekya National Unity Platform, ekibiina mwenkiri buterevu ndi mu kibiina kyange sisetuka n'omulundi n'ogumu, wabula ekigendo kyuka mu kiryaki awabadde ambuleera we wagenda essaawa. Nkopye president wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu lwa nsonga oyo gwe nkyasinze okwagala wansi w'enjuba, era mu mbeera eyabaddewo y'obutampa kaadi simunenya n'omulundi n'ogumu. Musajja watu n'ebiriwo tabimanyi nti musajja we bayinza okuba tebampadde ki, tebampadde kaadi. Wabula Electoral Commission nze bwe nava mu vetting nakakasa nti wamma ddala buli kimu kiwedde, kuba ebibuuzo byonna nabitta. Ekibuuzo kyali kimu, omwami gwe bayita Ssebuufu, Bwana Ssebuufu ekibuuzo kye yambuuza ekyannema, yambuuza nti mu Parliamentary Act 77 akatundu chapter 77 akatundu B Parliamentary Act kagamba ki? Siyingirangako parliament, siri munnamateeka, natunulira Bwana Ssebuufu ng'ebibuuzo byonna byambuuzizza alaba ansa zonna mpuuta buwuusi. 77 akatundu B mu Parliamentary Act kategeeza namutunulira emirundi ng'esatu. Kyova mbuuza komanda kiki, bagamba nti ekyo ekibuuzo kinnemye, ne bagamba pass. Bw'atyo Kyemutayi Chairman Electoral Commission najja ku Ssebuufu omuzindaalo n'amugamba si bye ebibuuzo by'oteekeddwa okubuuza MP. N'ambuuza nti Member of Parliament emirimu gye ki, gyonna n'engiwuuta. N'amala n'ambuuza nti ekibiina okikoledde ki, byonna ne mbyogera. N'amala n'ambuuza values z'ekibiina byonna nagenda okuva mu vetting amanyi nti nze wina ate nga ne ground engiina 100%. Naye baganda bange nange byansobedde naye nakkiriza nti yebeera nteekateeka ya Mukama. Mukama kyaka yayagadde amaanyi g'abantu ge gabagandeeta mu parliament. Mbagamba ebigambo bino bannange, abantu bange, maanyi gammwe ge gandeeta mu parliament. Ngenda kubakolera to the maximum. Gamba ebigambo bino wakati mu kunoonya kaadi oba flaga, sente zange mpitirivu zentaddemu, basically zisinga obungi zikendedde. Era mugenda kundaba mu mbeera ekyasembeddeyo ddala nga noonya akalulu 1-on-1 kigere ku kigere, sikiina gwe sitagenda tuukako. Buli muntu ogenda kulaba MP wo bagamba ebigambo bino. Ndi waddala ndi mutuufu, ndi waddala ndi mutuufu, ngenda baweereza. Buli muntu agenda okulaba video eno tegeeza munno. Newankubadde Komanda Engineer Stephen Kaweesa yateereddwa ebbali, tugenda kumulondayo ebbali, oba bansudde mu kasasiro oba bansudde wa,
bantu bange mbasaba munonde yo gye bansudde munkomyewo wendi era party yange ngenda gikola nja genda newandiise nsaba mukama ansaasire nfuna akabonero k'essaawa sigenda vumirira kibiina kyange n'omulundi n'ogumu lwansonga ndi munna kibiina ndi munna NUP era president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu siri muvaamu n'omulundi n'ogumu era sebo president commander NUP commander Engineer Stephen Kaweesa nkwagala nnyo futu sojawo commander nkwagala activists commander nkwagala nnyo so wakati mu mbeera eno mwenna basansanya information waliwo abayogedde ti commander simanyi sente ziyawaayo president asobola okutalaga emiliyoni ebimeka agenda akoleki musimanyi azibanje siina sente gye ngenda genda manje ezo sente naziwaayo nga ntegera bulungi era kwali kwagala kwange bintu byenkoze commander Engineer Stephen Kaweesa neweetooloola Uganda yonna tewali akoze kyenkoze bwembala billboards ndi mitwalo 4 n'ekitundu billboards emitwalo 4 n'ekitundu billboards mulimu billboard entono mulimu billboard eziddirira entono mulimu billboard eziddirira entono mulimu billboard ennene mulimu billboard ezimalayo nga zino billboard za mirundi eki siina we sitatuuse nga ntuuka muntu ku muntu ekibiina nga bwe kigamba nti kitunulira side bbiri 1 kijja ku ground ne kikola okunoonyereza okutuufu ne kiva ku ground ne tuyingira vetting ku ground tolina woogenda nga teboogera Kaweesa Stephen Kaweesa byonna mbikoze ebindeetera okubeera nga nze flag bearer mu kibiina kyaffe kya National Unity Platform. Commander Engineer Stephen Kaweesa naliwo okuvira ddamu 2021 era nali manyi 2021 kadi egenda kumpeebwa okubeera flag bearer mu Nansana Municipality nga Member of Parliament. Tebyajja bulungi mwabiraba kadi teyampeebwa wakati mu mbeera eyo tebwali bujeemu naye nagamba abantu sigenda kukkiriza omuntu gwe mutuwadde gwe muwadde kadi si muntu mutuufu era kiki ekyandeeta mu race gye byaggwera mwabiraba teyasobola performinga bulungi era ne mukudda takomyewo mu kalulu ka 2021 Kaweesa Stephen nakwata ekifo kyali kyakubiri mu kibiina kye kya NUP ate mu kalulu akawamu nakwata ekifo kyakusatu so nekitegeeza nti omukisa nali ngwina 100% omulundi guno okubeera nnyingira parliament omwami oyo gwe naddirira omulundi guli ogwa 2021 teyasobodde kukomawo nenzikiriza nti gubadde mukisanga gwange okubeera nga nnyingira parliament byazze bulala nze nkoze buli kimu kyonna ekisoboka mu byenkoze mwe mubadde n'okunsiba ne bansibira ddala ebbanga ku lw'ekibiina ntaddemu to the maximum nga kyenjagala ekibiina kitegeere nti ekyamazima nina okwagala okuviira ddala ku ntabo y'omutima gwange ku mikutu gyonna bali mu kunjogerako Commander Engineer Stephen Kaweesa nti musajja atunze buli kimu kyonna yeemazeeko buli kimu kyonna abantu nze bansobedde kati bw'oba ne ssente nga tebategeera wajja ozijje bakuyita mubbi nti oyo mubbi bw'oba ne ssente nga totegeera wajja bazijje bagamba nti oyo mukozi wa state Museveni yamuwa ssente kati nze temutegeera wajja nzijja ssente nze ndi musajja musuubuzi ntambuza ebirimu okuva emitwalo China ninfuna ssente emirimu gyange emirala ntunda amayumba n'amapoloti Stephen Kaweesa siri bubi siina ssente ze nzija mu state siri mubbi ku mikutu gyonna ndi mu kwogerwa kwaliwo omusajja omu nabe simanyi bamuyita Umaro yogedde nti alina mukwano gwe simanyi lwaki muteyamazeeyo okubuulira abantu mukwano gwe yaani oyo olw'ensonga nti ndiko ekisa nageeza okukebera mu message buli muntu ng'agamba Commander Engineer Stephen Kaweesa
nti oyo yeetunzeeko buli kimu ekikye, atunze amataka ga famire era ebijja byonna bali mu kumunoonya, bali mu kwagala kumusiba. Siina byewaffe binali ntunze, ekyo njagala otegeeza bannange bannansi mwenna mbategeeza, abantu bange mwenna mbategeeza, siina bintu bya famire bye nali ntunze. Nze nkwata mu nsawo eyange ng'omuntu. Okwagala kwe nina eri ekibiina kwe kunkwatisa kyonna kyensobola n'enkissaamu. Tewaliwo otuuka nga tewali billboard ya komanda, tewaliwo otuuka nga tewali billboard ya president. Wano president, wano komanda. Mpeintinze Nansana municipality yonna ntunze ekibiina to the maximum. N'abadde atamanyi NUP agitegedde kuba ge gamu kumanya genkozesa National Unity Platform Commander, NUP Commander, ekyo sigenda kikyusa. Oba kadi tebagimpadde oba ki, ekyo tekikyuka. Nze NUP Commander. Mpozi nga president avuddeyo, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo, n'agamba Commander Kawesa Stephen, tokyali NUP Commander. I will stand down. Sijja kuddamu kubeera NUP Commander.